kutuuza abantu abatateekeddwa kutuuza abantu temutuuza abantu emikisa bwetandika tetwagala bantu beetabulatabula ekyo nno nakyo mukitwale nga kikulu. Abooluganda bonna abaana tufulume ku wankaaki. Abooluganda abaana Fayo nawe. Which privacy nawe? Which privacy isn't in the coffin? Which privacy you're talking into my video? Which privacy? Which privacy now? Tugenda kulinda bafaada abo bagenda kujja bafaada babali bagenda kujja wano tujja kwagala abooluganda n'abaana ne maama ne taata ngenda kubasaba mwenna basigadde tuyingiremu Fayo nkitegera kyogamba naye kulembera abekifaananyi yakanziriza ali mu saavisi tugaziye kubo tugaziye kubo abamuwulire katumuvinga abanakolewo ekkubo namwe mumuvinge Copy.
twiteze muve mukubo bayigira munda mulembede mukubo kujja kulikodinga eddako kati musibye kubo kati kulikodingira mukubo Baby, pass here. This way. Yeah, baby, no kakana boy. Kuzukizana nga twamaanyi ngero kw'abatuukirivu omwoyo gwe nga agugatte mangu mukyalale abatuukirivu ng'amulamulabe wakisa okufa bwekuwedde n'eriri abimamuleko atogane ne paati omusumba bulungi yamwengejja ng'agereramu abo abalimi kabaka ataggwawo abeere musanyiri taggwawo ng'ali wamu n'abatuukirivu Mukama tuwulire Mukama Katonda waffe yaligiza omugenzi ono atuwayiwa omusaayi gw'okubeera Let's
Patrick nyinyi kusasira tukwasa omwana waffe Humphrey Katonda Kasande yali baana abalala bonna abafiira mu Kristo. Olunaku olw'oluvannyuma naye wakuzuukira wamu ne Kristo. Kale n'okuweekisa Ayi Mukama mpulira okwegayirira kwaffe ebirango bye kulugibwe ayingire. Naffe baalese okukkiriza okw'amazima kwe tulimu tukubagize. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Ayi Patrick atakwa okwebaza ebintu byonna byowa omuweereza wa Humphrey ng'akyali ku nsi. Naffe gatugwera abatuukirivu mu Kristo tunaategeerera bw'oyo obwekisa okukkiriza okw'amazima kwe tulimu tukubagize okutuuka ffenna etulisisinkana mu Kristo oyo Yesu owanga n'alamula emirembe n'emirembe. Mwebale nnyo mwebalire ddala okwetala obulungi okusabira munaku ono. Bebaza mwenna obukakkamu anti tetuli banzikiriza bezimu nga bwe tuli muno naye mwebale obukakkamu okusa ekitiibwa mu byonna nga bwe tugenze maaso okusinza kutereeza Eklezia Katolika. Naffe twongere okumusabira ate n'okusabira famire yonna naddala abazadde Mukama ayongere okubamenya n'amabere ekikubanizo. Akazinda bakazaayo eri abalala tutuule